Oluvannyuma lw'emyaka 46 bukyanga ekibiina eky'obwannakyewa ekirabirira amabojja agatalina mwasirizi Kisanyu Babies Home nga kiri wansi w'ekkanisa ya Uganda kitandika mu 1929 abakiddukanya balaze obwetaavu bw'okuddaabiriza amaka gano agakaddiye nga n'okufuna gafunze okusinziira ku bungi obw'abaana balabirirwamu. Obwetaavu buno bwe bwawaliriza omulabizi w'ennamirembe Wilbur Force kitwalwalira okutongoza enteekateeka y'okusona ensimbi okudduukirira omululu guno eyitibwa Kisanyu Babies Home Rehabilitation Marathon Run 2015. Twetaaga okuddaabiriza ebitanda ebimu bitukaddiyeeko dda tugezaako okubiddaabiriza ate era ojja kulaba nti ne space tetumala bulungi bali kumukumu. Ekigendererwa kya kusona ensimbi zisukka mu kadde 25 okukola omulimu guno okusinziira ku addukanya ekifo kino Babula Nakya Mutagobya nga aliwo munaavunanyizibwa okuteekerateekera enkulaakulana y'omulabizi w'ennamirembe bw'abadde yatulamuza ekifo kino alambuludde ebimu ku bintu ebyetaagibwa okukolako omuwango omuli okuzimba ekikomera okwetooloola amaka gano kitangira binoonyeza ebyabwe okuyingira okugeza ekifo kino okuddamu okusereka obusolya bw'emu ku bizimbe eby'ekifo kino. Buli mwaka tuba twetaaga ensimbi ezitaka wansi wa bukadde rwenda 900 million shillings okulaba nti tulabirira abaana okuddukanya home, tusasula bills z'amasannyalaze, amazzi tugasasulira, buli kimu tukigula. Ebirala ebyetaagisa mulimu ebitanda ebyuma ebyezengwe nga tebiriwo mu kaseera kano tebimala ate bikadde nnyo, eddagala lijjanjaba abaana bano, ensimbi n'ebikozesebwa era ng'onasiba abaziragisa bonna abalina kye basobola okukola bakikole kubanga obuyambi bakyabwetaaga. Okusonda essente okuddaabiriza Kisanyu Babies Home obwetaavu bwaffe tebuggwaawo, tubeera nga tuli mu bwetaavu bulijjo. Kyenva nkubiriza abantu mwenna ku ebyo byemmenye, oba gwe olinayo ddagala oba olinayo mmere oba olina amata aga baby formula milk n'ensimbi tuzeetaagira ddala, mujje mulambule abaana baffe. Nankira ategeezezza nti kati amaka gano galimu abaana abasukka 50 okulabirira n'okuddukanya ekifo kyonna bimalawo obukadde bw'ensimbi lwenda omwaka. Mu buufu obw'okuteekera emisinde egy'okusona ensimbi ez'omulango guno olunaku olwaleero kampuni ya Vision Group etwala bukedde edduukira enteekateeka eno n'ekiki akateeka ensimbi kamu ku mukolo gwali ku kitebe kyaffe wano mu Kampala. Omukolo gw'okuwaayo kiki gukulemeddwamu akulira Police Flame n'Eminansi Geoffrey Kulubyange ekwasiddwa akulira Kisanyu Babies Home, Babula Nakya n'akulira okuteekerateekera n'enkulaakulana mu bulabizi bw'ennamirembe Henry Lubwama. Kulubya asuubiza nti tebakomye ku nsimbi zino zokka wabula Vision Group yakunga abantu abaneetaba misinde gino. Kunga abantu abala bonna okwetaba mu mpaka zino n'okubategeeza nti okwewandiisa okw'omutwalo ogumu bwe guti ensimbi ezo zigenda kuyambako mu kutegeka. Nankya asimye Vision Group olw'omutima omugabi era n'asaba n'amakampuni amalala n'abatuusa ekinomo okukola ekintu kyekimu. Kale tuvuddeyo nga tubakubira omulanga abantu basekinomo, amakampani, amakanisa, amasomero n'ebitongole byonna mujje muyimire wamu naffe. Ye Henry Lubwama atangazizza ku nteekateeka y'emisinde gino egy'okuponga 8 omwezi ogujja nga buli anagyetamu akusasula omutwalo gumu wabula ebitongole ssaako amakampuni bakusasula ensimbi akadde kamu. Sekinoomu asasula omutwalo gumu okwewandiisa. Tulinawo n'omutendera omulala oguyitibwa corporate bronze nti abantu 10 basobola okuwaayo akakadde k'ensimbi. Tutuwa n'omutendera omulala corporate silver abantu 2 ku bukadde 2. Asibya balina obuyambi obw'enjawulo babuteeka akawunti erimanya Kisanyu Babies Home mu Stanbic Bank n'ennamba eya mobile money waggulu. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.